nagira ku kulembese ng'emidaala gyonna gigomba ku mwala wali wansi ku kkubo ng'emidaala gyonna gigomba kuki ku mwala we nagira mu bukulembeze ne gijja nga gikola ki nga gyeyongerayo. Twabadde tuli awo ne batuga nti ate trade order. Mukama wange trade order bwe yazze yakoze ekintu ffenna kye twewuisa woosi teyakikoze matugga kuba kiri kampe waidi. Kati wali eri ajati Nantume wakolera n'ogenda booti ne basala ne ofiisi ne bakisaliramu ngala kati eri muki mu trade order nene mmanyi walume bwe bakoze eki bwe bamakizi nga bali kati birina okukola ki birina okuvaawo. Weewaawo bikyaliwo tetulina kubijjawo kati ffe tulaba nga ebyakola ki ng'ebya trade order ebyakola ki ebyaggwa naye nga awo n'abatuge tube nga tukola ki batugamba tugende nga tukola ki nga tuvaawo. Ekimu ku kisoomooza ekirala era kye twafuna batugamba era ne batukakasa nti Kasangati Matugga Road ekkuba eryo nga likolebwa diversion egenda kubeera lwebaita kuki Blackberry Road era Blackberry Road oyo emmotoka ezimu ezandibadde zitegasalira buli kitegeeza ki emmotoka zirina okuba nga zisinganya mmeka bbiri. Olwaleero lole y'amatoka ebe yambuka wali eri nga lwenda lekkirira emu erina kudda reverse mu kolansi endala esobole okukola ki okuyitawo. So kitegeeza eyo nabo bigattagatta olaba nga ekifo we tuli abantu tuli bangi ate ng'ekifo lwa kyeyongera kukola ki okukekeddwako. Njagala RDC wano waliwo decimals 27 wali tulina decimals 5 ate ng'ekyomukisa omulungi bwe tulina decimals 5 tuli mu kitundu kyekimu mabanda. Ekyokubiri poloti yaffe era ekoona ku kkubo. Ekyokusatu ekikayanya abantu wano kwe kubeera ne empresses ez'enjawulo nti wali omuntu ayitawo n'ayingira wano omuntu ayitawo n'ayingira naye ekya security mwe mu bitusinga akatale ebiseera ebisinga tekabeera na makubo maki mangi n'olwekyo abantu wali tujyawo buki tujyawo bulungi. Bucket kaliko ba Land Road ba mirundi ebiri. Kaliko Land Road ekitongole ekyaffe eky'abasuubuzi mwe twegattira abagula emidaala ne kabako Land Road Mwami Amos Nkugwa. Omuntu bw'aba akatambula ng'akeetooloola okuva ku kkubo asobola okulowooza nti lino lyonna ttaka lya katale. Si bwe kuli. Tulinako ettaka eriweza decimals 27. Decimals 27 ojja kukinnyonnyola abasuubuzi bano bakitegeere buki bulungi. Obuzibu bwaffe buvaawa? Obuzibu bwaffe si bwakwagala kutunda basuubuzi bannaffe kuba naffe tuli bammemba naffe tulinamu emidaala muno mulimu bato baffe nsaba protection naffe tulinamu emidaala naye obuzibu buli ku ensonga tuzitegeera tutya zitukosa tutya ffe twatunuulira kya mu maaso si kyaleero byebiruwa wammanga musisi byayogeddeko sigenda bigendako. Okusooka bwe twali tugula awantu wano twali ku bunkenke obw'ekika ekyawa weyogera pointi amanya asiimwe Beloni bakulu RDC DPC n'abakulu mwena abali wano tubasanyukidde naye nze siina bingi byengenda kwogera naye ensonga enkulu eri waggulu ebuuza abantu abo bakola ebintu bino lwaki tebakwebuuzaako. Kati ensonga lwaki twabebuuzaako emyaka giri 15 engeri gye mumwana abantu binaata RDC aliwa n'atudde naye mwogera naffe bwe twadde eri nga twagala twogere nammwe tuteese nga bye mukola tumuwuliriza ate wakira RDC akangamu kati naye ffe twali tulina kye tukanga